nabo okusiima baseeka baffe abasuubiranga yakadde mwebale nnyo basebe ate okusiima nnyo olwa ebbanga lyonna bwobaddewo nga otegeka dduwa zino olandisige mu maaso n'okuba nga otukubiriza n'otukuumira mu Katonda sebe tukwebaza nnyo ogwo mulimu gw'amaanyi tuli bavubuka wate tuli mu kukula mu Kristo beera munaakaka twatandikira okuzisoma mpaka wetulise wetituuse nebaza masi okubanga alabirira batabani baffe bonna abalala bavuddemu kati bali mu secondary buli kaseera tumuwa omulimu n'abeera nga amukuza siwekutebala n'abakozi baffe bali sima Martin ono Martin ye Martin nga bw'omuwulira naye buli gwe emira wano yagitemu ebbanga lyonna banenate ye Martin mukristaayo sikwekiri naye Martin yategeka dduwa wano bonna buli dduwa gye mwali mutuddemu oyo omutegesi waazo ne bannange kiina kikitegeeza kinene kiraga nti nno Katonda tutandika okumutegeera mu bwakatonda oba okitegeera Katonda tulina kumutegeerera mu kubanga bwe muli wange sikiwa Mukama tatumanyi batatu naye Mukama ayagala nnyo emyoyo egyegasse negimutendereza negimugulumiza ate negimwebaza era negimulipootingi nti ino etwetaaga kozi nga tukyali awo Katonda tusesaawo eno tulese tunaku mutiotewa nsaba Katonda ono mumwesige nnyo Katonda ono mumwagale nnyo naye buli anaayagala Katonda olina okumanya nti Katonda ali ku ggwe ate alina ensi kitegeeza buli muntu ayagala Katonda olina okwagala munno nga bulungi bw'onaabeera nga neibawo olina naye obukuku bungi naawe wenyini ogenda kusula ku buntu tolina mirembe gy'ogenda kufuna mu neiba muntu ng'ampalana ekisoboka lwana nnyo okulaba nti you compromise your neighbors, your friends, bantu b'owangala nabo ku mugino okulaba nti you can understand nti nabo bantu basobya era bye baagala toyinza kubyanga buli omu alina choice ye naye olina okucompromising ebiseera ebisinga n'okukkiriza otambule ne munno wadde kyayagala si kyoyagala naye osobola okubanga olw'obumu n'obwa sseruganda mutambulira nsaba buli muntu yezimbire empa nga nze bwe mulaba ngezezaako okulaba nti nzimba empa famire yange tuli batono nnyo ndi Namande Shaloomu muyimirire wawala Shaloomu Namande Maya Sengambeeza taliwe Sengabe ndoza yamusi stand up tuli bangi kati kwabo kubulako Ankomande kubulako abaana ba Sengambeeza abalala nga basatu we are just few tetuwera n'abantu kumi ntegeeza famire yonna nno abantu babangawo wano buli Idi ennaku zonna enkulu tukuŋŋaana ne bakwano bange ne tulya kamere ne tuwanika emikono nga twebaza omutonzi okutuyisa mu nsi kubanga bangi abafuna obuzibu wano nawali naye tubanga ffe abamu kubasomoka embeera eyo tufuna obuzibu ne tubuvaamu tufuna wano ntugira so bw'ofunayo Mukama bwakutuusa mu nnaku zino enkulu oba olina okumwebazaamu ak'ensusso naddala ng'oyisa mikwano gye ne mukuŋŋaanira wamu ebiseera ebisinga abayimbi oba celebrities batera okutegeka emikolo nga gino edduwa ne basala ba ne basaddaaka naye abantu abasinga bwe bajja ku mikolo tebayagala kulya ne badduka ne bagenda ne bagamba bayimbi abo bateekamu ebintu bingi naye tulaba buli lwotegeka buli ababeerawo bajjumbira ne balya ne bavaawo ne bagenda ati lwa nsonga nze banneesiga kuba oluusi ne bye bagenda okulya olumu bye babyefumbira
olumu ne kati leero embuzi ze tusaze beba zeesalidde oba okitegeera kyaffe kyawamu tukikwatira wamu abamu tebabadde just bazzebuzi ne banneesiga ate kuba kati nze nyina obuzibu sirina buzibu wadde akatono bammanyi mpangadde nabo bammanyi omuntu aba akumanyi mpangadde nabo they know me we have been doing this for so many times sigwe mulundi ogusoose omulundi gulinga ndowooza kati gwa ebbanga lyonna limaze nga ndi muntu w'abantu abantu bammanyi mbayita tukuŋŋanira wamu ne tulya akamere hijeni ey'okusala ebisolo ekujjukiza ki buli lwetuuka era enzijjukiza katonda lwansonga nti kino kalica ya bwakatonda Eddy otambudde ensi nnyingi osuubira kugendako ddi Meka nga naliyo emakka mpozi ŋŋamba nti oddayo ddi nga tetuwulira Haji Kenzo si haji mbadde nkyali mbyawumula paka nga ate nyina byenterezezaawo nga nkola hijja Uncle Eddy, mu interview gye tusembeyo okukola emabegaawo twakubuuza ku kibuuzo ekikwatagana ku DPT era n'otwanukula n'otugamba omukisa wali ogulekedde ne ku balala basobola okugitwala. Uncle Palaso tekyamuyisiza bulungi n'avaayo n'agamba DPT bw'oba wagireeta lwaki toleeta n'eggulwami lwaki ekito kivaako. ate sinzize kati mwe mukimbuuza nze nakireeta ekyali kibuuzo nga nyina okukiddamu. Uncle Palaso agamba tuleeterako ddi ku ggulwami nange nze abantu mbawanya ebitiibwa saagala nnyo okudda mu bintu bya kuwanyisiganya kati nze Palaso mukwano gwange wadde ndwawo mulaba naye mwagaliza era musabira kati ntandika okuwanyisiganya naye ebigambo. I don't like this because I have some respect for him. Road to the festival etandise tubuzayo emyezi mibale ku mbalo weeteeseteese otya kuba tokyafunika weeteeseteese otya bafanyi bo kikiyinza neeteeseteese bansonga maze ebbanga ddene nga neetegekera concert eno oba festival eno it's a musical festival gye twategeka okuva lwe baatugira okustopinga mpaka ate kati we are very ready in so many things, so many ways. Uncle Eddy, twakulaba ku EP kati ba social media indoors manyi the world of olologo batujja bikubuuza ebyo nti wali ku EP ya Zex Nobaako ng'omukulu mwazza omuyimbi byebyonalaze kati abantu babuuza lwaki wabbaako wali otuusiza kugenda nali ntuusiza okugenda kalambulule bulungi muli bayaye kati nze nyinyogere ki Uncle Eddy era awo wennyini twakulakulako ku concert ye eyali ku Africana era gwe omwo wavayo n'ogatta omukulu w'Emagere era at the same time ng'ogatta ne Bebe Cool naye akaseera ako engeri gye wakwasaganyamu ekintu ekyo like tugambe mbu mmwe abantu mmwe temukyalina nkolagana naye like tokyalinawo sina by the way kankubuulire waliwo ekintu kyenjagala okumenyawo nze sina buzibu na Bobi Wine wadde just nkola byange naye akola ki akola mirimu gye oba okitegeera sina buzibu naye era musabira ate nga tukimanyi nti omu ku bantu owavayo esaawa zino bogamba nti be bakumakinga kyo simulinaako buzibu by the way wabagatta era ne bitandika okunyuma obudde buno omukulu w'ekiwaatu embiranya agina ne Kingisa lwaki tobagatta nabo ate nze ndiwo okugatta bantu batuyambi mu industry munfudde eki nze jjajja waayo nange godfather ze naakajja sinalwawo nnyo nkalube gumba otuba mu church omusumba ali anointed mu music nja kwogera nabo ebyo sibiwulira nsaagala nnyo negativity nze njagala nnyo positive vibes njagala nnyo embeera etutambuza mu kwagalana mu kukwatagana embeera yonna ng'erimu okusika omugwa sitera biyingiramu kubanga tebitwala nsi mu maaso Uganda industry ento bwe tuba nga tukyalina entalo okulaba nga tubaako we tutuusa ensi yaffe ne industry ate ng'obwo obudde tetubukozesezza wabula tubukozesezza mu kwekwagula kitegeeza ekyo kya nnaku
gye tulaga tugenda kulwawo okutuukayo kubanga gali awamu ge galuma ennyama. Nze nalabako empologoma zaali zikutte buffalo buffalo ekikozi embogu zaali zikutte embogu nga ziringa oba na 4-5 all over the sudden ne zitandika okulwana. Bwe zatandika okulwana zamaliriza zonna zigireseewo neyimuka mpola neetambula neegenda nezigifiirwa. So we are fighting for what we don't know. Ugandan music industry ekyali nto nnyo okugirwaniramu. Tulina sooka ne twegatta naffe ne tubaako wetukola ki wetwekembakemba then awo ne tulwana bitutegeera. Naye ebiseera ebisinga abantu balwana nga ne waleti oluusi si nnungi oba okitegeera. Ebiseera ebisinga buli okola ekintu ng'okikolera mu budde obutali butuufu kirabikamuko bubi. Nze ndowooza baganda bange abo bonna banditegeedde nti tulina ttamu ya kulwana. Nze nsoomoozebwa oba okitegeera nga nakati essaawa ya leero mbawulidde mbadde mwaba kunkyankalanya na Palaso. Naye nze sina budde bwa ntalo. Bwakati nze mmanyi twetaaga okwegatta ne Palaso okusobola okutuusa ensi yaffe wa mu maaso. This is a very young industry. Abasajja bali mu kukolera kati $50,000 aga dola shetya emu gwe tosobola okukyajinga $2,200 olwana ki omwavu olwana ki bannange oba okitegeera tebiriyo. So we need to look far. We need to look far. Tumanye nti wano bwe tuli siwe wasinga oba siwe wakola ki wasembayo. Abantu bali mu kukolera $5,000 pa show olwaleero oba okitegeera gwe tolina wadde woyinza okusaba 3 olwana ki. So tulina kusooka tuddeko ku ddiini. Abantu abasinga babeereeyo ne babajajinga mu ngeri emu oba endala. Mulina engeri mbu gye mweyisaamu nti mufunayo obudde oba bw'oba toli musiraamu oba oli musiraamu mufunayo obudde obwa Katonda ne muddiza eri Katonda mu ngeri emu oba endala ng'okumusinza. Honestly speaking nze siri nnyo muntu akulira amadiini oba atambuza enjiri y'amadiini. Nze ndi muyimbi omulimu gwange. My calling is music. I sing, I make people dance. Ebintu ebikwatagana n'amadiini saagala nnyo byogerako kuba simanyi n'eddiini njige sigimanyi ndi muyiga. So kansooke njige njogere bye mmanyi. Tugenze ntwabaawo imaamu nga mu kusaala nga musomeddwa basabira ajja kumufuna omukyala gwe lwaki naye togambye imaamu naye ne bakusaalira. Mbagambye akawala kaakano mukampe muganya ate muneebuuzi. Yoyina amayala musule bulungi mwera tokola entondo ojja kuloga. Waliwo ennaku zino abayimbi baguddewo ekintu ky'obutayimba ku shows nga kabalansi tekaweddeeyo. Ate gwe tetunaba kufunako ku likodiyo nga nawe ogaanidde mu ruumu. Twalabako Davido ng'agenza okuyimba yali nsi ensi yonna eyo kati bwe yatuukayo ku stage n'ayimba kati n'amala n'agamba bafaani okuyimba nnyimbi naye kabalansi kawe. Ekintu ekyo lwaki Uganda kyatabuse nnyo? Ekintu kyatabuse ng'abantu tebabawa sente zaabwe. Kabalansi nga like no balance no show. Ate nga ye Davido muyimbi munene akoze ku award winner akoze collaborations ennene ate ye n'agenda n'ayimba. Munnange nze olaba nze show nkola na ntono. Show nkola zaabo abategeevu sidiringa nnyo n'abayaaye. Muyaaye nkolagana naawe nkwagaza ki. Saagala nnyo okolagana n'abantu batali balambulukufu. Era kyova olaba nze performinga nnyo. Muntu mala muyingira deep ne mmanya ni gwe ngenda okukolagana naye kubanga abantu bwe batwonoonera amanyi muntu akutegeka ekivvulu ng'olusu anoonya bibye munnange n'olemererwa wano nawali okuba nti okolagana naye ate abantu ne batamutegeera nti yakoze obuzibu oba yavuddeko obuzibu. So nze njagala nekolagana n'omuntu anantegeka obulungi sobola okukolera abantu bange omulimu. Amaiso kalwaki ni Allah yakusitula. Okukolako ebivule ebisinga ng'okola ne masiko. So nti ne festival yennyini meni agenda ogitegeka. Masika ajja kubaamu naye ajja kubaamu kubanga musajja mukozi masiko n'abalala ngenda kwesa abantu ndowoozanga ngenda kwesa groups ezisinga ez'emu Kampala bonna Malembe Muchachos
banji bagenda kujja on board banji tuli nabo era already twaconfirming that so we are many tunasazeewo nkolagane na group of promoters than one promoter. Kati tumanyi gy'ogwa kituufu akalulu kaali kawe mabegako ne bakakansolera olw'ensonga ezaaliwo omuntu ayagala okwebuuza Eddy ensonga zino ezaawuma tuzijjumbira nnyo lwaki ensonga zaawuma sizijjumbira lwa nsonga zirabikanga namwe bwe muziraba ensonga zaawuma siziwa budde lwa nsonga ndowooza abantu abakirimu tebanaba kufunayo meeting ekitemera muwaatwa mulungi bwe kinaafuuka ekyabategeevu abateesa abamanyi gye bava ne gye balaga nja kukiyingira but for now kiringa bwe kitunula nanambwe bwe mukiraba sobola kukwata maanyi gange ne ngaleeta mu kintu bwe kityo nandibadde nzija okuba omu kubatereeza naye okusika omugwa kukyali kungi kansooke mbeeko byemaliriza ebya festival nakinaki tujja kutuula nabo twogere nabo bakanda baffe tulabe nga tetusobola okubaako kyetutereeza kubanga ate industry eyaffe obukulembeze bwo ajjako yenna olyoke naye ajjako yenna ngenda naye yenna gwe baleeta nja genda naye sirina buzibu kola nnyo ekinkuumidde waggulu kola nnyo ndowooza na nkolagana n'abantu nakuwa kitiibwa mulimu ekibuuzo kyatevamma ekisembayo Eddy tutigisa nnyo abanigeria nga bakubye akayimba kamu bajja wano nga basasula emitwalo neffe abayimbi baffe abaawano baba bategese zishonga nibiba yamutwalo yinza okufuloogira kulowooza lwaki bannayuganda basuse nnyo okutigisa abanigeria okusinga abaffe abayimbi baffe abaawano anti kati olaba bannayuganda kiviira ddala mu culture ye of education abantu baffe bava ku okumanya ki kye bali ne batandika okuadoptinga cultures ez'enjawulo like for example wano mu Uganda oba tosobola kwogera luzungu bulungi bakusekerera naye ng'ate si lulimi lwo oba okitegeera kati ffe bwe tutyo omuntu osaawa ya leero bwe bamusanga ayambadde olubugo bamusekerera nti mulogo naye ate bwe bamusanga ng'ayambadde olugoye simanyi Chanel simanyi biki ate ne bamuwaana nnyo naye nga like we no longer celebrate us we import it. We no longer celebrate culture. We no longer celebrate our people. We love importing because education yatumalamu confidence etulaga mbu ffe byaffe bimatalinga we no longer matter tusooka appreciating akyeri ffe ne tweddako like baatujjamu confidence ekkiririzaamu abantu baffe abasinga tebekkiririzaamu babirivingira nnyo mu kyaneiba okusinga ekyewaabwe kubanga gettinga used ku kikye nalaba ng'ekita kyamatalinga ate munnange ne bacolonize baali bagezi bacolonize bamakinga sure nti mu education muno bateekamu ebinyusa ebitutamye ebyaffe era abantu tebakyayagala kalica zaabwe bw'ojja ng'oyambadde nga gundi ne basanyuka nnyo bw'ojja ng'ofaanana nga gundi ne basanyuka nnyo bw'ojja nga weeyerusiza ne basanyuka nnyo bw'ojja nga begamba that's what they want us to be because awo tubeera rulable tuba tufugika olina kubanga tomanyi kikyo okusobola ogenda mu maaso so kati kalica yeruddewo oba ate ekyakula osanga ne famire kati omuntu oluzaala omwana we amutandikizaawo kumwogeza luzungu omwana n'akula nga tamanyi luganda oba lulimi lwe lwabuzaanirano kubanga they believe speaking local language is not cool so eyo gye tuli so ebintu nga bwe bibaawo tokyewuunya kiwanvu nnyo si kintu kitono naye nga gye kigenda otutwala si walungi but mukama yekka yayinza okutusaasira kubanga the moment you don't know who you are it means you don't know where you're heading. Twalabye gundi ya Instagram. Yes. Kyekyagituseko. Ndowooza baagiripotinga kubanga bampeereza message nga bagamba musimanyi na posting ebintu ebitakola ki ebitakwatagana. I don't know whether it's a mistake from Instagram banga it's a robot, sometimes they make mistakes oba si kyo nga waliwo abantu abagiripotinze kuba kyasooka kubaawo ku Twitter naye Twitter yo ne bagikomyawo
kati nekibaawo ku Instagram so batugambe tulindeko tulabe we are working on it. Kitute like maybe 3 days, like 2 days. Nenga, I don't know, it might take some time. Kiyinza n'otwala omwezi. Naye all in all bwe kinaaba kiganye, I'll open another one abawagizi nnyina. tuta okugita kyamala bbanga kikyo nga bagisibye Like 2 days. Waliwo abazireporting, waliwo abeegatta. There is a group of organized people, they keep reporting.